Ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde eyali akulira ekittavu ky'abakozi Richard Byarugaba yayitibwa akakiiko ka Paalamenti akasibwawo okunoonyereza ku Mivuyo n'okubulankanya ensimbi mu kitongole kino. Byarugaba yasinziira eno n'alaga okunyolwa olw'engeri woofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti bw'etaamuwa mukisa kwewozaako wakati mu kunoonyereza okugenda mu maaso. Surely a fund that has been performing so well, how can those allegations be sustained even to a common thinking man on the street? In any case, these allegations cannot even be attributed to me as an individual. Olwaleero Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Kamya amwanukudde n'amugumya ku nkola yaabwe y'emirimu. Ne board ya Nssf bwe yawulira ensonga za minisita era nayo neetuwandiikira neetugamba munoonyereze ku nsonga zino ne ku muntu ono kubanga yali ayagala nga contract ye eweddeko ng'ayagala bamwongere ekisanja ayongere okuweereza. Minisita n'awabula pulezidenti nti omuntu ono kyamunoonyerezaako ne pulezidenti nakkiriza nti kale musooke mumunoonyerezeeko nga tetunaba kumwongera kisanja. Kamya abuulidde abamawulire kwe baasinzira okunoonyereza ku Mivuyo mu kitavu ky'abakozi era ng'agamba baliko bwe batuuse n'okunoonyereza. Enkola yaffe tetutandikira ku kuyita muntu olutuleetera omusango enkeera ne tumuyita. Enkola yaffe ebeera ya kunoonyereza. Wabeerawo omusango tusooka kunoonya bujulizi ne tumwetooloola tugenda okumuyita si kubanga tetulina bujulizi nti tubujja ku ye wabula kumuwa mukisa n'ekola ki kweyogerako. Wadde nga baali baasaba ebbanga ly'emyezi 2 gyokka, Kamya agambye nti bayinza n'obutagiweza olw'obujulizi obw'enkukunala bwe balina mu kiseera kino. Nze ssuubira enyinza okubawa nti bwe wabeerawo omuntu abadde azanyira mu ssente zaabwe tujja kumuzuula era ajja kubonerezebwa. Wabula akakasizza ng'ekiseera kyonna bwe bagenda okuyita Byarugaba naye abeeko byannyonnyola ku Mivuyo egyogerwako mu kitavu ky'abakozi. Buli muntu yenna right of fair hearing. Tewali muntu gwe twogerako oba gwe boogeddeko ataweebwa mukisa kweyogerako oba kwewozaako. Ekyo kiri mu mateeka era kiri mu nkola yaffe. The right of the fair hearing. Ekyo kiri mu mateeka. Mr. Byarugaba tujja muyita naye si ye mu kiseera mwayagalira wabula ffe mu kiseera mwe tunaba tumaze okweteekateeka. Wettuukidde olwaleero ng'ebitongole bya gavumenti bibiri okuli ekya Paalamenti ne Kaliisoliiso wa gavumenti binoonyereza ku nsonga y'emu ey'okubulankanya ensimbi z'abakozi. Guno si gwe mulundi ogusoose Paalamenti ne woofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti okunoonyereza ku Mivuyo gya Nssf ng'olwasembayo Paalamenti yejjeereza eyali akulira ekitongole kino David Kyandijamwa wabula woofiisi ya Kaliisoliiso wa gavumenti n'emusingisa emisango nga n'okutuusa olwaleero akyali mu nkomyi eruzira. Kamya agumizza abatereka ssente n'ekitavu ky'abakozi ku nsonga z'okubulankanya ensimbi zaabwe. Nze Julius Kafuluma ku Bukedde TV.